abawoza omukyala alwanisa busiraamu ye bamuyitaani era bwe nali ndayira wano nga njogera nakwata bayibuli wakata Quran era obusiraamu bwe bugamba ali nze siryanga ku mbizzi naye mukimanye nti ali yakyuka bukulu n'embizzi yaginywa n'omwenga akyagunywa kyobolaba n'enjaga kwafiira kati bassebo obusiraamu bwa ali bwe muddaawo mu nvumiriro olw'obusiraamu bwa ali mutye mungu wammwe wallahi mutye mungu basajja mmwe abo baseeka abavuddeyo abatono abanvumiridde mutye Allah ajate agambe ino obusungu erinnya lya ali ery'ekitali lya siraamu bamuyita Sanyu sitaba mukazi kucha ye Sanyu taba mukazi ye Sanyu yakyuka bukulu naye njagala mbabulire ti emizenje teyagivaako egy'omwenge n'enjaga mwetereze njagala babisomese ebyobubbi nga babinoonyerezaako nga balina obujuzi yes babisomese sinnabagaana kusomesa ku bintu bye balinako bukakafu kuba Qur'an kyetugamba beera n'obukakafu obeere n'obujulizi obusomesa ku ekyo ky'osomesaako obusomesa ku ekyo gwe muliko omusajja gwe nabba busimanyi namubba omusajja namwasandazanga okumala emyaka 2 miliyoni 9 owulira omuntu wa business omache kitegeeza omuntu nga akujjeko sente mu business bwe banka nga yakuula miliyoni 9 ebaamu amagoba gammeka okitegeera kakati muyambye muwoza obusente bwange ate mukumpa nampa wano woolaba mukyala Allahu akbar gali matonga nagenda mbikabikka nagwo ne malamu kuno ku kyalo bakimanyi naye olwokuba nali saagala kufiirwa kati yoyo gomuga namubba ki enendagala oyo omusajja musiramu munaddiini sijja mwogera sirika endagano ani mulowooza endagano yazikola atamidde ng'ate ne mundagano tannaba ati bano be bamwogerera be bano be bali mu mwogeza be bali mu kunzijamu ebiki n'oyogerako yes mwoga ekimala kimala aliko omukulu naye abeere ng'ate akolako bannange ajati olinayo akatalekeka okitegedde TV ennamba okuvaayo kuba nze gye sijja kwatuukiriza ekyo mwekiri tukireke yategeera etya era evudde ku kyera biki byonna muwala oyo wa neighbor kyokka nekikwewuunyisa omuwala oyo yanjogerako ebyo nandetya TV nnamba ayina abaana aba mu basajja aba na buli kati tafunanga bufumbo oli wa neighbor yabagamba mbu wakuba okitegeera emmotoka mbusimanyi n'ogyasayasamisala ku polisi akola eyo kweyo TV era mukwano gwabo bannanyini TV era musawo yabajjanjabira ku bantu baabwe musawo omuwala oyo musawo ne maama w'omukyala eyakafa omuwala yabadde nga mu ddwaliro nga yajjanjaba kakati bwe baafuna oluwenda nga gana amawulire gaguddewo kati tuluyingire bulungi nnyo tulwana olutalo paka kuluggusa oba ettaka limale libaddire simanyi kubanga ettaka lyali lyabwe lyali bajjajjaabwe kitaabwe yasikira lisikire lino lyolaba bajja balitunda bajja batunda kitegedde kyekugamba nange kakati olina baga nti kamubasesebulire banampulira naye n'abaana baabo bolaba bagenza azaala mu basajja ab'enjawulo bwe bawummula bwe papa bagendawo eyo nanyini TV eyo gye bawummulira kati ate Mungu n'amugerera nga taliimu busiraamu nga ndowooza n'obusiraamu bumusiiwa buli wabuwulira olw'okuba ffe batumanyi tuli bantu ba mirembe n'alyoka aga nti ayi kambatwale ate nenewuunya munaye abasiraamu anti bambi nabo tubanenya tebamanyi kiri mabegeere ono hajja temujja mwekulira mu mulago nonno awanda muliro ate talina bigambo biwoomu erinnya zaala we asesebudde ono n'amulangira buli kimu biibino nyazaala wange mukwano ye mwali mwa mukwano nyazaala wange maama wange ebyakuzaaza mu basajja 8
nga buli mwana alina taata we gwe ne bootabiteekayo ngenda njajja recordinga mbiteekeyo nange kyekibadde kintambuza mbaana abasajja abasatu benfumbiddwa ate nze sizaalangako mwana ne musuula nga gwe bwe wagenda nga ng'osuula ababo nze nsirise Shamimu naye okusirika tekitegeeza nti omuntu tategeera owulidde maama taata wa Ali mulala taata wa Zafarani mulala taata wa gundi addako mulala erinnya ndyerabidde Maimuna taata wa Jamila mulala taata w'abaana abasatu owulira waliwo abalala Katonda yamuyamba n'atuulako mu bufumbo bwasembayo Kasese n'azaalayo abameka abasatu era eyo gye yava ng'atunza amaka g'omusajja omusajja amaze okufa najja n'agula empiki gy'ali yatunda n'azimba n'amaka ge ag'empiki gegane gwe wagendako shukuru yes ompulidde bulungi nnyo mukazi munnange toyinza kuŋŋamba ng'oyagala DNA ey'abaana bange nga naawe omanyi obuzibu obuli mu bufumbo nze nno nzadde mu basajja basatu obufumbo busatu naye gwe abaana baabo nkugambye mwenda abaana buli omu ne taata we Mungu yakusaasira busaasizi n'ozaalako mu maka gano agasembayo n'owezaayo abasatu maama wange omulungi kyankaabya amaziga but it's okay. The door is open for you for DNA. For DNA. Abana bo bamuwe bali mujje mbatwale ku DNA. Naye mbalayira temugenda kusanga nga kuliko omulala. Abana bamwe. Kale bamalubba. Mama wange omulungi abana bamwe. Ogenda gwe bayita Hajjati Zuula. Ono nakugambye nti mujja mwekulira mulago era nga kyayina bingi nnyo agamba bwina era akyayiwa nti mpaka mujja kubanga mwagala temwagala ajja babuulira amazima ebirala bibino kati mukazi munnange nze n'okutegeera nti omwami abadde ng'akozesa omwana wategeera oti mbitegeera nange luvannyuma nga n'omwana gundi bakoze statement endala ey'okubiri ku poliisi wa enateete ayo aŋŋamba amanyi omwana byaŋŋamba era nkubiriza tuli ku live nkubiriza abakyala mulekerawo obukambwe ku baana wali mukambwe nnyo tugende maaso so obukambwe bwali bungi ku baana nga maama anti manyi nange nakula nisingoma kuba abakambwe ng'ayagala akuggyemu kyakugjamu ng'omwana aleme ng'agamba munnange ye gwe buli kimu kyange nange gwe nninamu essuubi katulabika naawe kyewaliko toddaawo ate neweenenya ati ati teweenenya wakola kyewakola ng'omuzadde wakola kyewakola ng'omuzadde so nisha yabuulira abasirikale byonna byeyandigambye yabibagamba buli kati ebimu ndaba bipya mpulira bipya buli lukya ofunayo ekipya kazi kyattu buli bwe kyogera ne kyoza ku munye ekituufu Omukama Katonda yakimanyi oba kituufu agi yalya oba teyalya ate olumaze n'ayambalira full figure weewaawo tamwogedde manya direct naye of course oba okimanyi gy'alaga bibi omanyi waliwo abali mu kuwemula ensi era neno bagenda era n'abakulembeze baffe nabo ne babatunuulira ng'omukazi ali ku kamera ali ku TV ez'enjawulo agenda awemula edduniya ali mu kooti abalamuzi bali wali baregistra bazze abantu bwakubawo ekigambo ntudde n'abaana bange ntudde ne bannyinaze ntudde bagamba bafamire yo bakuvaamu naye ng'ensi etunudde munnange etunuulidde ekyengeena owulidde nakubawo ekigambo bwe baba nenga kiki kino ensi ddala eraba bino oba teraba naye ndowooza bekikwatako tebannabiraba baleka tebabiraba Shamimu mbalaba tebayinza biraba ne balaba naye nga bakyalina bye balowoozaako bamaama b'eggwanga ne balaba ebintu ng'ebyo ng'omukazi avaayo awemula ekigambo bwe kiti nze neewuunya wajje tulaga mukazi munnange naye ate bamaama b'ensi wamma mbagamba temutya kuvaayo kwogera na kulwanirira baana bammwe
Byebyo naye mukwano gwange jukira omusango gukyali mu kkooti. Yadde Haji yafuna bail naye yo just bail eri temporary. Essaawa yonna bayinza okukola ki era omuntu bamuwa bail tekitegeeza nti ali innocent. Era tekitegeeza nti omusango bagumuggyeko. So Hajati abeere mukkakkamu yadde nga Haji ali bwere essaawa ya kakati naye still ye waaba alina obukakafu obwagamba nti gye buli evidences we ziri bajja kubanga Haji omusango we gumusinga ajja kubanga akola ki asaavinga. Naye kati okuvaayo ate n'addamu interview simanyi oba kijja kukola amakulu nze naawe. Yes, nga tweyongereyo amawulire ag'enjawulo juzi gye buvuddeko neno twalaba aba UCC nga bayisa ekiragiro nti omukulu Gravity Omutujju ne Lily Paz Olunabe nti ennyimba zaabwe enkudi okwepiica ennyama omuniongo tebaddamu all media houses tebaddamu zizannya era nti n'abategesi b'ebivvulu tebaddamu bategeka mbu ennyimba ezo ziri under investigations mbu bakyazi investigating wabula tubadde tuli awo wepo Gravity Omutujju waliwo eyabadde munnange oyamaze okuperforming lwaki abaana tebasaba muniongo bibino tuganye wabulayo ki wabula akayimba ki wabula akayimba ki akayimbako wagala batusire wabula akayimba ki tukazambulinge Yes, nga tuvuddeko eyo era nga tukyeyongera n'amawulire ag'enjawulo. Jjukira tuli mu kwetegekera akalulu ka 2026 nno kayidde kubanga kati almost guno omwaka tugendera okubanga tutuuka ku ntandikwa y'enkomerero yaagwo awo nno tube nga tukola kitunyikire campaign omwaka gujja kuba gwa campaign kasavu kanyama naye abaana bawaga era omukulembeze w'ekibiina kya NUP nayo nnaku olweggulo yakakasizza n'agamba nti kwendi ku ballot paper nti tumanyi tuyinza obutawangula tuyinza okuwangula naye ne batatuwa naye tulina okuteekawo embeera kaakati abaana baabano nabo bawaga ba foot soldiers. Muganda wange nze ebyange obinjogeredde byonna nibasabaimwe abavubuka omuli wano muliko mpulira bulungi abavubuka nibasabaimwe abavubuka abali wano mutabuliriza muntu yenna aida mu matu gaimwe n'abasoloza tuwulizagane bana n'abasoloza n'abaganda muve ku bintu by'obukulembeze ate obuzibu bwe tulina bwo buli bulala imeka amakobere kino eitomala neri ebuluguyi emyaka gyedimaze nga libamu abakulembeze nga lyonda abakulembeze tube tulondanga abakulembeze bapate ya NRM emyaka gyonna tuli muliko difa abantu b'ebuluguyi ndi tutwendanga kulonda muntu wundi okulakunga waki wa NRM era ndikwenda okuba omufano okuba ku chairman owa Bawaholo chairman wa Bataka chairman w'ekyalo kansala owa kumuluka chairman w'egombolola kansala owa ku district chairman wa district umane MP wa district ni member parliament wa constituency eno ni president wa Uganda eno baki mbabuzeeku obuzibu kirwaki oluguudo olwo tebalukola awo waliwo opposition ayi kulemesa ebintu okutuuka wano imwe temusobola kukyameni mwebuuzaku nti ayi buzibu ki mulikumpulira kuwulizagani wana mulikumpuliriza kuti yabanga ten'obukulembeze oti n'obwo aye nga tebukoze solution ki solution neeno musituke mutandika okwogera ebigambo bino byendi kwogera
baba ajja okukoba nti munna tulina okuwa NRM akalulu omubuuza ye baba emyaka gy'omaze ng'olonda NRM mpako ebintu ebintu bijja ebisobola okuyamba efe community nga bikolebwa n'empata ya NRM n'abakulembeze ng'anaabikuwa nemala omuwa amaki ng'abatabikuwaire kola omulimu munene ino okumutwala mu endowooza eyo aire ku ndowoozayo ey'okutereza ekyalo ky'ebuluguyi mbaire ndi kuyita wano nti akaalo kali galoba bakeeta naitos ng'ogeta oti gabaire ng'abavubuka omugigi gwaife abatto ino babiri arawundi bama 300 babaire bangi kuba olumbu ine bamaze beida gali akasenta nayogera nabo bulungi ino namaana ababuuza nti bumuntu omu ku omu nti osoma kyakumeka atisoma ndi buzibu kyatinabirekera ndi osoma kyakumeka atinabivwako ndi osoma kyakumeka atinabivwako nfunemu abantu aba owundi abeera asoma A-level ng'akola PCM ku Bukooli owundi abeere mugalanga yakoma musini yatunga yasomera ku Etololo yakoba ati nasomera ku Etololo nakoma musini yatu owookusatu abeere mwana muto alina koma mu P7 namubuuza nti buzibu ki yankoba ati baba tiyafuna sente dintwala mu tawuni kumpankiza numba na kujja kusoma secondary ekyo kizibu ekyo etombola lino eryebulukuyi yandibairenga mu kusupportinga NRM emyaka jona banditiire kuba baku Nelson baletera basembekeza ku abantu b'ebulukuyi akasomero ka secondary gavumenti eyina amasomero g'ebeera sidi sukulu ayo olwokubanga bulukuyi egazira lwakubanga bakulembeze tibafaayo nibalwanirira nsonga liyamba abantu bonabona weewaawo tomana emyaka gye mumaze bazire irwaliro mumuwaayo nga tuli beri supportinga NRM percentage ya 10 bana mulikumpulira kagano kamba buuse kino ng'amaliriza mbaga ebyange oluguudo luno buli batuuka mu kulonda nga baleeta emiliyoni diti baleeta ebivubuka babitwala mu tawuni eyo bajja batandika kusaaga kitoko kikikoma kusaaga kitoko akalulu kali kujja mu maiso kali pepepera basaaga kitoko akaluwe kajjaga tubalale wano nga baite bamukati nikwenda tukola oluguudo luno era mpaka nukujja kutako na kodansi era nga nukujja kutako na byuma kubwebuuze okulo oti ekibali kino kibatatambuliranga muku nga nikibimba ekulemya okukola kibimba ekulemya okukola gye bakola ku mulembe gwa Patrick Monda abantu batambula bulungi omala otulimbe nti osobola okudomolamu ekitakolebwanga ku kiwe kweli wibonanga bikola amagezi kubanga tijega nokubanga bibawoma ayamunoti hiya okwogera kuba nti ndikwogera ebyokubya bya politics okuba omuntu omutukumve bufuzi no ndiga nokwogera mazima ndiga nokwogera maki munkyagayo nga mbakubya maki ndi graduate nina degree mu business administration nakola auditing nina specializingamu nsobola okujja mu kampani yona nakola auditing wampa emiliyoni gatya mu Uganda muza mirimu nsobola okufunga mu Uganda najja South Africa oba Kenya oba munsi yona kuba nini passport najja nafuna omulimu aye ndimo bino olw'ensonga mugijjo ogwo mpaka generation yaffe batoye bagiko fe yaffe bagiyita generation yaffe bano najja okubogerera baganda bange muve ku nsonga y'okwambala obwambala ebitishati bya NRM nga mubyambala nga temutegera ebintu bino baganda bange muve ku nsonga y'okwambala ebitishati nga temubitegeire mubitegeire mujja okubyambala mubikoze ki mubitegeire ndimaliza ndi bino tumalirize ndi bino abavubuka mbende ino mulikuwulira abavubuka mbende ino situation yange erimu ime imanya munansuula kuluno ndategenda abavubuka bankoze eki banfiiremu aye ndikwena mwemerere ninze timujja kweigusa nze nkaali muvubuka ate ndi musaada musiraamu ekyo tikyerumamu gena abanfiire bajja kunzika amasuuka aga kino mukitegereza bulungi bajja kunzika amasuuka gatya walaitamu kukwaka uti yange nikunakuba ku biliyoni tibajja atwa ku
bakuwe 10 baja kulinda abasiramu baide mu kigangu basonde 10 baje bagula amasuka ga mitalo gitya basibe futi mukaga mufuti omukaga kuti baja kuntamu baja kusima mu ndere negana bagagwire baja kuwena ubwene bati banteyo basandike ko itaka omutima gwange lwaki mbikira mu bukulembeze tiku awo nno wetuli naye nga nkujukiza mu nti tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo